oluyimba olwo lwayimbibwa DJ oluyimba olwo lwayimbibwa omugezi Lucky Dube yali agamba nti omusajja omu yasitula ekkooti n'agiteeka ku kibegabega kye n'atandika okutambula ng'ebintu bimutabye naye bwe yali atambula n'awulira amaloboozi nga gali emabega nga gagamba bannaye ffe tetutandikagako ntalo naye tulinga ababeera mu ntalo tulwada bulwanyi tetukumangako omuliro siffe twagukuma naye tujja tuggwawo omusajja n'akyuka n'adda eri abantu abo n'abagamba mwe mutambulaga ba millionaires mu ggwanga lyammwe mulowooza nti eggwanga lyammwe muyina emirembe naye mbakakasa temuyina mirembe eggwanga lyammwe balitambuliza ku remote Lucky Dube n'agenda mu maaso n'agamba kye muyita emirembe n'agamba it is a Mickey Mouse freedom yeah. It is a Mickey Mouse independence yeah. Mukawulirako DJ teeka mu DJ Uganda tetuyina mirembe mwabagamba twafuna eddembe temuyina kye mulinawo teri muyala abana mirembe teri mulwadde abana mirembe teri mwavu abana mirembe kye muyita emirembe Lucky Dube kyeyita Mickey Mouse freedom muyina byoya byanswa kye muyita nti mwafuna obwetwaze Lucky Dube kye yagamba Mickey Mouse independence mwafuna byoya byanswa temufunanko obwetwaze basebo ne banyabo waliwo abali balowooza muffe tteeka amakooti gaffe ku bibegabega tutambule tugende tubaleke naye tuwulira amaloboozi agakaaba ne tugamba tulina okudda mu lutabaalo luno Munyagwa Mubaraka ayimiridde wano natandika olutalo lw'okulwanira omutwe wa bulijjo emyaka 26 emabega mu mwaka gw'2002 nze ne General Bigirwa twali ba ADC w'omugenzi Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala twava ku Ssebaggala ntujoyininga Dr. Kizza Besigye ndabye kali yemenyaawo ne tujoyininga Dr. Kizza Besigye n'abalwanyi nga Bajjendo Mutaasa n'abalala ba Sweet Cake n'abalala tukibategeeza teri atusinga experience mu kulutalo lw'okulunula omutwe wa bulijjo tugenda kululwana ate wallahi mbalayirira biizni rahman tujalugusa twalonkize manifesto yaffe njagala okutwala omukisa guno mu dakiika emu kuba bannamawulire bagenda ndonkinge manifesto yaffe naye nga sinagilonkinga njagala nkuone ku nsonga 3 ezakanza abantu ne batandika okuntiisatiisa oyo Amini wakubiri manya oyo ani njagala okubakakasa Munyagwa is the return of General Idi Amin njagala okona ku nsonga esooka President Museveni NRM buli mweru gwe batunulako bo NRM ne bwesigako pagaalo bakuyita investor n'obeera Namagoye bakuyita investor bo kasitoba ne Kalenjeru baleeta wano mbu oyo investor abasajja abayindi babi nnyo ajja n'azimba wano ekkolero n'asikaali n'amugya ewaabwe ate bw'ova ku bayindi abachina babi nnyo ajja okuzimba oluguudo oluno wano tagulaako wadde enva mu katale nti Munnayuganda afune ku ssente bagoba mbwa kiroze bakwata ne balya nkapa ze balya mmesa ze balya n'ensonzi mu mbiito bazosanga bazira ng'abe bayinvesita abazze wano naye olwaleero osanga n'abachina batembeeya n'obuleega bw'abakyala emirimu egyandibadde gikolebwa abaana ffe abawano kyova olaba navuddeyo ne mbagamba buli mugwira yenna atalina mpapula zikwogerako Jeno Munyagwa wamala okuwangula akalulu dduka osibire Kenya ate kambangwizeemu tebandirize na kalulu kuggwa kubanga tebamanyi kinaabaawo bandisimbudde bukyali ne basala booda y'emalaba ne beesogga Kenya eyo point namba 1 point namba 2 ekyo kyebanvudde ne batandika okuŋŋamba mboyo Jeno Amini mboyo Amini mbumbitye ne mbagamba nze General Idi Amini Dada Salongo Field Maso basebo ne banyabo nawulidde President Museveni nga nnyonnyola ensonga nye ezinajja abantu mu bwavu n'ayogera ku bulimi
obulimi tebukyayinza kujja abantu mbwavu obulimi bwe Uganda. Obulimi bwina okubanga ozudde akatale akali ebweru kikye baagala oggula olyoka ogamba abantu balime ekyo. N'ebino ebya President Museveni byagamba commercial agriculture with ekibalo kyayogera tekiriiyo. Twetaaga obulimi nga buli guided by the market. Mu gavumenti yaffe temugenda kubaamu school fees mu masomero ga private. Amasomero ga private gonna tugenda geddiza gabeere ga gavumenti. Headmaster bananyini masomero tujja bawaayo ssente tubasasule. Obuyigiriza ebyenjigiriza birina kuba bya layisi, ebyobujjanja birina kuba bya bwereere, health for those without wealth. Tulina okukakasa nti abantu n'abatalina ssente bafuna ebyobujjanjabi. Twagambye lunye muno mu manifesto gye ngenda okulookinga nti buli Munnayuganda ojja kuba weetaaga okusasula emitwalo 2 gyokka omwaka tukujjanjabe buli kirwadde kyonna ky'oyina. Olw'ensonga eyo bagiyita universal health insurance. Universal health insurance mwenna Bannayuganda emiliyoni 47 limu asasula emitwalo 2 bwe mumala okugisasula jeze tukozesa okubajjanjaba kubanga si buli mwenna nti emiliyoni 47 mujja kulwala. Wajja kulwalako obukadde nga 7 ez'emiliyoni 4 zijja kujjanjaba bano obukadde 7 ne gavumenti eyongerezeeko. Bassebo ne bannyabo embeera eri mu ggwanga muno nga atalina ssente afa bufi tulina ogimalawo. Waliwo abadde bagamba mbu Munyagwa yagambye okuweera East African Community. Njagala okubategeeza bwe mbeera President East African Community tugenda givaamu mu nnaku 10 ezisooka. N'olulimi Oluswayiri tulugobe wano. Tanzania yasinzidde ewaayo n'egamba abaana abakolerayo bonna Bannayuganda ebagobyeyo bakomewo wano. Ffe buli mugwira ali wano, buli mugwira azungira wano, buli mugwira azungira wano. Nedda. Waliwo Omusomaali gwe nalabye ku mukutu gwa TikTok nga ntiisatiisa mbowonga Abasomaali bagenda kunzita. Lwaki mbaga nti bagenda kuva wano? Mama. Njagala okulabula Omusomaali oyo, njagala okusinzira wano ndabula Omusomaali oyo nti waba omugezi asale mangu booda za Uganda afulume. Tosobola kutiisatiisa President. You can't intimidate the President. You can't. Omusomaali oyo weyandibadde mugezi asale booda. Kubanga bwe naamala okuwangula simanyi obaana abakyalina omukisa ogugisala. Njagala okubategeeza akaseera k'okutiisatiisa ba President n'okutiisatiisa Bannayuganda bikomye ku mulembe gwa President Museveni. Nga maliriza President Museveni muyita President Museveni okutuuka Ogwokutaano ngenda kusobola 10 musaba naye wetunatuuka nga maze omuwangula akkirize nti nze President ngenda kuyita mutabani we General Muhoozi ne bajjana abalala 18 mbatuuze wange mukyala wange abafumbire kyayi.